okwaniriza ko najo musiziro okubeera nga te mugoberera Fahad Pro UG YouTube channel gyoli konkubaza okubeera nga te otambulira wamu nange. Sijja kuwa kwebaza abaana bali awo Saudi Arabia, abaana bali awo Qatar, abaana bali awo Dubai, abaana bali awo mu ggwanga erimanyikidwa nga United States of America, abaana balabirawo mu UK, n'abalabira ate mu ggwanga Uganda wamu ne Africa okutwaliza wamu mwebale kubeera nga te mutambulira wamu nange. Amanya gange bampita Fahad Pro mbeerawo okubeera nga nkwanjulira n'okuteekerateekera ebyakabi okubeera nga mbikutuusaako era nga amawulire agekyali mu ddiiro gakwatagana ku mwami Victor Kamenyo wamu ne mukyala wamanyikiddwa nga Ruth. Ensonga nno zikyakutta wansi ne waggulu era nga bwetwogerera ssaawa eno ensonga ziyingiddemu omukyala noono omuyimbi amanyikiddwa nga Becky era nga ye mukyala wa blog amanyikiddwa nga Dictator Amiri. Ensonga nno zikutta wansi ne waggulu kigambibwa nti relationship y'abana ababiri Victor Kamenyo wamu ne Ruth ensonga Becky azimanyiiko era nga y'omu okubateekeramu ddala amaanyi wamu n'essupu okubeera nga abantu bano babiri tebaddiŋŋana. Ngenda kubeera nga ate mbikutirawo awo naye in case tunava kubeera nga subscribe notification bell giteekeko ate tubeere nga tutambulira wamu. Fahad Pro kakuteeko akatambi kano nkwagaliza okulaba okulungi. Becky ye muntu kunsikwisa ayagala obulamu bwange paka nali ngambye paka wendifa naye nakasonyiwa bantu esi yakakuba oyo Kamenyo banange ngamanyira okimanyi nakolako nga DJ wa Becky. Kamenyo nene waliwo guy bamwita Joseph eyali wa Nick product ow'ebizigo omanyi bagenda Becky ne banjogerako ebigambo. Becky we yasala n'agenda ewa Lutalo guy manager wa Lutalo n'avaayo n'agamba mukazi wa Kamenyo yakubye Becky kubanga yali abasuubiriza okweyagala nga talina bukakafu nga tebabuuzizza oba namuntu kubagamba mazima si bwe kyali. Becky okujja ewaffe wa Kamenyo ewaka Becky yasooka wa Joseph ompulira kati Joseph oyo bali bakola ebizigo ng'alina ennyumba ebusaabala ennyumba y'ebusaabala ne bagikwata beeremu yekka ng'omuyimbi bamuwe privacy. Becky webeerayo nga guy Joseph ava wa mukazi we ng'atandika obeera ne Becky. Kamenyo n'ajja ne Becky ewange mu maka gange genduddemu agenda olaba baleeta akawala nga sikakajjira bulungi ne tumuwa ekitenge kimu Becky nga talina lugoye yasulamu ennaku 2 nga talina wadde lugoye nga mukaka n'okwambala engoye zange sibitegeera bulungi munaye nange ojjawo kyaliwo nze waliwo embeera zezitasobola kati kumbe nga simanyi Becky yali avuddeyo n'ebizibu birala kyaka nga ayagala nabireeta mu maka gange gwosangira bbaawo mu nnyumba ye bingi munaye tuli bantu bakulu kasita otegeera ng'omuntu ebyo bitegeera ebyo tubireke tetugenda ate mu bwino mbw ate namusanga noono kati olwo Kamenyo yagambanga ati bwatereza music mbu manager n'omuyimbi balina connecting kati Becky yakozesa advantage ng'ayagala nze abaava talina nakyalina kyaka mu nnyumba byonna ali wa mukazi afumba kati alekerawo siriwaza abantu mbwanjagala nnyo ndi mukazi like me I moved on siina nakyemwetaaga mukwano nkwata bulungi saagala buyambi bwa Kamenyo ekyo kimugambe nti sinnasaba buyambi I'm very fine. Ekyaliwo nti twafunamu obutakkaanya because of the misinterpretation gyeyafuna mu simu yange ku WhatsApp because ffe nga ffe we share our phones. Njiina naye agimanyi. Yamanyi password yange nange manye ye bwe musanga ku simu yange it's okay nange wansanga ku ye kibeera okay. So tuwadde twogerezeganya bulungi kati yafunamu miscommunication waliwo akawala akantextinga nakasangeyo ku laparoni the contextinga like bakitegeere ebya so nebinyeeza Ruth because we are flirting message yajja nga yayesi nazibikula nawe wakimanyiiko nali sikimanyiiko lwe yaziraba nali ntudde mu ntebe
nga yali mu kisenge simu yange yali ekyajinga so nagindeetera nangamba biki bino nga mukambwe nnyo neyekyanga nga bwe yali ayambadde n'afulumirawo afuluma n'ekintu kimu simu ye buli kimu ekirala yakireka so nengezaako ka vidiyo olutalo lwava eri waggulu tugenda okukkirira amadaala tuuka ku geeti nga sasagge oli mukwetonda naye mu vidiyo eno nze wemba njetegeeza bulungi ndabanga gwe atalina tewavuma tewakuba tewakola ki kiki kino ekiri mu kwetonza eri omuwala because you did nothing I mean kozi bwena kiwakola kyetamanya kyenjagala okumanya kavidiyo ndaba omukumakuma just kumusembeza mwana ensobi zetukola mu bulamu nyingi nnyo okitegeera osobola osala ekkubo ng'otunudde okyengulu yokka nga totunudde kyemmanga nogamba kale singa natunula left ne right okitegeera oba osanga naye ensobi ezimu katonda atuleka ne tuzikola n'atuleka n'atatubonereza lwezo nsobi okitegeera naye ngaera oba ogikoze so osanga mu relationship yaffe mbadde nga nkola ensobi nyingi ze simanyi Kamenyo gonna kwenda okwetavi ngoli mugamba bizenga bibeerawo batanyiga bwati nga tanyiga bwati like no true story nga mu relationship mufuna obutakkaanya era n'abali batulaba bafunanga obutakkaanya mu relationships zaabwe but bubeera moderate this was out of the greed kyenabadde nsuubira okitegeera era mufuna obutakkaanya nyomba ne muteeseganya ne musigalawo kozi bibezenga bibangawo ne from that day atambula butambuzi n'ava ewaka sadda muwuliza kitegeera Kamenyo one omukazi alinga atayagala kamera okusinza ku interviews enze mpulira Kamenyo tokaabira wano ojja kunkaabya Kamenyo tokaaba maziga ge wakaabye gamala saakaaba okay kakati njagala tutambule mpola gonono omuwala one lwaki tewa yogera na mikwano gyo bana bantu bamusembere before okujja kuti okay okufulumya ebyo wafulumya byo nawo otokera ku message sina nje nafulumya ekintu kyenafulumya kyali kimu like ekintu ekyajja kyali bwekiti video eyo waliwo yagisharinga nenfuluma okitegeera so nange bwe nakiraba like ekyaliwo okuwolokozi yagwa ku messages I was flirting with a girl of course yalina okunyiiga ng'omuwala ng'obujja so and I'm sorry for that era ekyo kyenneetonda and when she told me at least Sandy raising the voice because yalowooza kirala yalowooza there's something that happened yet nothing happened kati nga omanyi omuntu wanaakuchuzinga gwe wakoze kino ekyo kitegeera naye nomuganga olaba si bituufu nomuganga naye kati so I wish I had not raised my voice like that okitegeera so nanyiga naye ne tempers nezambuka omanyi she's short tempered and so yanyiga bunyiizi oyafulumaawo teyaddamu kwata simu yo oyafuluma no teyamblokingirawo nentandika omukubira amasimu ng'aganyiga busy after some time like 1 or 2 days namblockinga ekitegeera so mwebyo ebiseera wamugamba nga bigambo ki so nempandikayo kaleeta mwetondere naye Kamenyo omanyi oluzungu leetaaga yalimu oluzungu lungi Kamenyo kati bayiba olwapa temwasoma naye ng'oluzungu lungi muleete no luzungu si kyekyo mukwano gwe gwakwanisa ebigambo bye nawandiika bya bulijjo tewali omuntu atakikola nze nasoma literature paka ku A-level kitegeera and it's not all about literature but I wanted to express what I felt deep inside me nayagala nzijeyo n'ogita negenda ku mutimbagano negita negenda ku mutimbagano cause yali amblocking ne WhatsApp so ningamba kamutere ku mutimbagano wakiri mikwano gyo ginaweereza mikwano gyo wakiri mikwano gye giri giraba oyina muganda we gw'obadde oyogerako naye mbadde ne sister we gwenjogera naye oyo gwabeera naye so mulala kubanga sister we oyo mukambwe nnyo ate kati sister we yagambye ekyeyogeddeko naye nali njogera naye era gwe neebuuza ne mubuuza Ruth aliwa nangamba Ruth abeera wa Shani ali wa Shani kati gyali ningamba okay so nembuuza nemukubira nemugamba kati njagala onkubira essimu nga webali I wanted to surprise her namanyi it's not a big deal she won't even tasawa nagaana so ningera nemwetondera ina romantic very romantic it was very romantic watikoze but saalowooza nti kigenda kubeera bwekiti
Kamenyo. I never thought it's gonna be like this. Kamenyo. It was heartbreaking. Yeah, it is. Sorry for that. One, obadde n'omusajja n'omukazi, wali n'omukazi, aina mama omwana. Oyo ne tumuta. Ne tugenda n'ofuna oyo, I don't know. Or n'ofuna oyo. Then okufuna oyo, abazadde be balo balabyeko. Kuba obadde omuyita mukyalawo. Ekigambo mukyala wange, reason being to have true intentions for her. Kitegeera. Okay. True intentions for her. Omanyi abantu balina ebintu bye misinterpreting. Balowooza omuntu asobola. Soga nange boyfriend wange ni mukyala we. Auntie, listen to me. Abantu balina ebintu bye misinterpreting. Abakazi balina ebintu bye getting wrong. They think someone who loves you is someone who marries you. Kitegeera. Which is very wrong. I can marry you because I'm rich. Kwa nina sente nyingi sobola okuwasa leero nempasa n'omwaka ogujja. There are some women betumanyi n'okumanya. For example, TV presenter gwe bangamba yakakola embaga 3. Yeah. Akola emikolo, akola ku mikolo. Bangamba yakakola embaga 3. Nga buli mbaga akyaza musajja mulala. So what does that mean? Already guli muguba mukolo bukolo, it's just a function. But love is in the heart. Kibola bagamba nti owasa omugagga kuba mwagaddeko motoka we motoka wakana giparkinga mu garage nogenda mu kisenge n'osula n'eziike lyo. You understand? Yes. Because you thought that relationship is all about kuwasa. Okay. But sigamba nti okuwasa kubi. It's gwe mumala okwetegeera and you understand that you love each other, then it's better you marry. Ekitegeera. Rather than okumala okumaringa omusajja because I know sente. Because dowry is something cheap. It's something simple. Yeah. So many people are rich and they can afford dowry, but so many people are poor to afford to love someone. Preach it. Yeah. Nkutegera bulungi nnyo. Because me, when I'm fighting for something, toina chongamba. Yeah, listen. Yeah, me as a person, I think family is everything. Family. You don't know what it means. Omuntu nga ofuna obuzibu bakusibye nga yasooka kukomera. Nga ofuna akabenje agenda okusula nawe mu ddwaliro. And if you realize that you have someone that has that capacity, what is kneeling down for her? Ogamba nti nsonyiwa oba osobezza. You know? You had some guy oli wakabi oli buli byonna ate oli musajja omusajja tafukamira omukazi alina ofukamira abasajja bagamba ekitibwa kyonna wakibambudde bonna kati ab'omu nsi bonna wakibambudde n'okiteeka wali. Let me tell you something. When you propose, you kneel down. Yes, you do. That very day. That very day you kneel down. Lwaki oba tokyeyambudde? Kiri kiba kirungi. Utekuba kwegayirira. I mean, kiri kiba it's romantic. I mean, it's okay. Auntie, kino kankikubuulireko. I've told you how worthy that person is in my life. When abeera ndwadde mu ddwaliro, she'll be there for me. And he say, up to when niwembeera Katonda nzijuludde, up to when I'll die, she'll be there for me. That is a very special person in your life. Ekitegeera. Ye muntu gw'okomawo eka n'omugamba omanyi funyemu stress because a problem shared is a problem halved. Ekitegeera nti oba okisazeeko komawo eka ne mugamba baby funyemuko ka stress nkola ki mbeereramuko. Ekitegeera nakubona like namunyumiza oyise namunyumiza kyaliwo atali wakabi akugeeza n'omunyumiza ebizibu byoyisemu nga bitoleratinga asirika n'akuwuliriza n'aku-advising according to what she thinks and what's best for you. What else do you want? Meaning kneeling down is okay for you? It's very... I can even sleep down. Kamenyo. Nga Kamenyo gwe tumanyi. Okay, kanchigate just ebibuzo kanchitenga ebadde nkitwala ku comments. Bagamba bayimbi si baddala. They are not... Bible gamba God will judge each and every one accordingly, not judging all of us at the same time. Shigero oli mukola nsobi kugamba mbu abayimbi. We have because tomanyikibwa muntu omu manyikibwa bangi. Not that. Ati bangi bakwegomba. Si kyenkutegeeza kyentegeeza kiri bwe kiti. Don't categorize that abayimbi.
because omuyimbi mulala waliwo abayimba raga waliwo abayimba hip hop ate bonna bazalibwa bazadde balala and all of them are different in their own way, even brothers and sisters n'abalongo osanga olinga mwenzi ono ng'ali royo nga naye baava mu lubuto lumu. So it's very bad. That saying is very bad. Like mamba abeera omu. So don't do that. Buli muyimbi alina engeri gy'ahandolingamu ebintu bye. You find that abayimbi abasinga Bebe Cool oyinza osanga yasetolinga ne mukyalazi we Bobi Wine. There are good examples you can give. Bobi Wine ali ne mukyala we Misa Kisemakula ali ne mukyala we, they happily married okitegeera. So bw'ogamba abayimbi because oyina abalaga mafini boolaba oba abalayo boolaba nga tebasetolinze, you are painting a very bad pictures to others. Yeah, some are very royal and some are very... Those are few. So omuntu oyina mujajinga nga ye. Kati ekibuuzo awo njagala okireetera. Kamenyo no si yabadde asoose. Lwaki ekyakujja kwasoose n'ofuna omulala? Anti kakati omanyi buli wobeera mu kkooti ng'oyimiridde awo ne bakubuuzira wamutta oba tewamutta. Mu bwongo obwo osooka n'ogamba kale singa we nali nkookinga emmundu eyo mukuba essasi saalikuba. N'ogamba kale singa, you understand. So I don't want my past to represent my present or my future. Ekitegeera. So buli nsobi gye nakola mu past ngamba kale oliisi nga namwetondera buli we yali ng'akyankalanya ennyo ng'agenda okundekawo. So sagala ki representing your future yange, so I want to change my future. That's why ono gwe nina right now I'm willing to do anything. Eyandeseewo. I believe in the God I trust. Kamenyo ngolinga agamba wakatandika okwagala bakwa uniform bro? No, nze omanyi I believe in the God of Kelith, the Lion of Judah. Kamenyo Bible katolina nyingi. Kamenyo olinyo mu byamagero olinyo mu Bible. The mountain mover. Yeah, he can do what no man can. Namukachala si yasoose. Okay, in case tuli mukusaba Katonda atusonyiwa akusonyiwa. But then bwe kiba kiganye. Tugenda sulako ekyo. Tutuve when tugenda kusira. Tebansomesa ne bangamba negativity should not be part of your life. You have to preach positivity. Till when? I don't tolerate negativity. If like in any way, I will do anything what it takes in my power to make sure that I have my wife back. Ebibuuzo ebirala byemadenda Kamenyo talukana na stance eno yandiba stance gye nali nkoze one eyasookera ddala olunaku those days bwe wali weesimbyewo mbu bino tubikola mbyogera mbu because bwe bagamba comments Kamenyo ye yagamba agudde ku accident. True, n'ogenda ne mu ddwaliro okitegeera nibagamba Kamenyo yandiba atidde kalulu kaneeno nafolonge twakulaba ssebo weekend akungolyoke. I mean oyinza okubuuza bala bandyagadde ng'ofudde nedda but of course balaba kino kiri soon kigize mangu tufudde omuntu wafuna accident tawona taata wange awona ndigenze mu ddwaliro lye nagendamu ne mubabuuza bana yali ng'oli ku kitanda bulungi nnyo lwaki temwabuuza abasawo ne mubagamba naye eddwaliro ne mulitwala ne muli cleaning okola stunt ezitali ntuufu omuntu omulwadde tewandaba nga ndi mulwadde so enagikola. Thank you so much. So oba wali ne mu ddwaliro notasobola kubuuza banyini ddwaliro lwaki muleeta bannakatemba mu ddwaliro ddwaliro lyali yakatemba. Nze sikola stunts in my life. I don't make stunts. Kamenyo si stunt ya show yo gy'olinanga 9 October? Nina show nga 9 October. Eno si stunt ya show. Naye ffe ng'abayimbi tukola shows every time. Buli mwaka tukola shows. Naye shows zino ze tukola tezigana bizibu kutuuka mu bulamu bwaffe. Tulerizinga ennyimba buli kaseera. Singa tewadde show nga waliyo oluyimba lwengenda kutanga bagamba Kamenyo oluyimba. Singa ninga inama nte ennyimba. Naye ennyimba nziina nina siina malala tolumanyi. Nina baveeko tolumanyi. Nina baligabana tolumanyi. Nina ndulu tolumanyi. Nina ifaidayi tolumanyi. Nina kamungolo. Nina banayi. Nina ifaidayi this year. Nina reason. The ability to think or make nature assessment or analysis of any matter before you make a certain decision. Yeah, reason. We'll take it. Nolima ne alien skin
baluyita patifu lwamaanyi nnyo ne ku YouTube lwamaanyi